oluusi sabotage ku nsonga z'olabanga entono kati ng'eyo nti ebijambiya bisobola bitya okuhapeningira mu kitundu ekirimu division namba kubanga waliyo enkambi namba yekasajjagirwa erina okubanga erina intelligence ku ground eyabali mu civilian weya n'abali mu combat weya nti abambadde uniform eza bulijjo ze saati zino ezaffe ne bali abantu ba bulijjo kubanga mu intelligence wabeerayo n'abantu ba bulijjo nga kalondooza abaako kyakugamba musisi wa chapati kalondooza avuga boda abaako kyakugamba kossa ne baana babeera assigned nga bo omulimu gwabwe special branch beebaka ku byalo ng'abalunda nte naye ng'omulimu gwabwe kubega kumanya kigenda mu maaso baatugamba babeerayo ne bano betulaba ennaku zino ku street abalalu abamu nti omusanga yeetisetise ebikutiya ebikadde yambadde ebipale byulifu olowooza mulalu kumbe ng'ali ku mulimu omulalu mu investigation mu criminal investigation ye tactic esinga okozesebwa mu mawanga agasinga kubanga omulalu abantu bamusaako nnyo birowoozo ajja n'atuula awo ne mujja ne mwogera bye mwogera ne mulowooza nti mulalu abanga mutamiivu n'atwala lipooti najja n'abagamba bannaye mbadde ndi wali ne mpulira abantu nga boogera kino era eyo gundi theory yokozesa abalalu baagijja ku balalu nti omulalu asobola okujja buli olunaku mu ssaawa 24 mu lunaku omulalu abaako n'essaawa z'abeera omulamu kati wabeera omulamu aba ayogera bye yalabye kati buli wabyogera kati waddayo n'aswitchinga ku bulalu mugamba ayogedde bya kiki kati obula gavumenti zayiga okukozesa abalalu abeefuula nti balalu nti omuntu asobola okujja nefuula nti mulalu n'agiyambako kubanga oyo bakiyigira kuba waliwo amayemba ge bayita ejjembe lye bayita bamweyana eri ddalu nnyo naye limbega ddungi nnyo nnyo kyobalaba abayimbi bambega balungi ejjembe eryo ne mu bazungu libaayo abazungu tebalina kye batayina abazungu buli kye tulina wano bakirina kati okimanyi no Godfrey yekiwanuka Godfrey gwe tulina gwe bayina eri jembe damba erinye zungu wano mu Buganda ekiwanuka jembe damba era kati kankubuulira kumanya nga abazungu balogo nnyo basamize nnyo teri kigambo n'ekimu kya kusamira kye batalina mu lulimi lwaabwe babitegeera batya teri kigambo n'ekimu kye tulina mu kusamira kitali waabwe dungu teri n'ekimu kati kankumenyera ekyangwa ennyo amayembe abazungu bagayita seraphs lubaale bamuyita layers ejjoba baliyita cranium ejjoba kekana katundu k'omutwe aka waggulu kati ebiseera ebisinga empewo ziba zoogera zituula kuno waggulu ng'omwenge ku jjoba si mutwe omutwe n'ejjoba byawukana ejjoba cranium buli kintu kye tulina wano emisambwa bagiyita goddesses otegedde bulungi buli kimu kati gwe kyoyita amayembe gwe kyoyita malayika kya Luswayiri kati bo ge mayembe waabwe enjozi mu Luganda ge mayembe mu Luswayiri bye malayika mu Luganda teri kigambo kye bayita malayika mu Luganda ekigambo mayembe kye kigambo ekituufu ekitegeeza bamalayika malayika kya Luswayiri ezo kimanyi malayika nakupenda my angel nakupenda kati mu Luganda ge mayembe ate bana aboogera sirasiye abarasta abo bebigambo bimu babineera anti kati abarasta abo olubalita olupatwa baddira oluzungu ne balutta kye bayita oludikya nga olaba oludikya omusituntu kati noddira oluganda n'olutta baddira oluzungu ne balutta ng'ekigendererwa kyabwe broken luzungu yes ekigendererwa kyabwe abazungu babakyawa nnyo babafuga bubi nnyo babatemanga ebibatu babakolanga biki kati ne baddira ebigambo byonna eby'oluzungu ebisinga ne babijjamu ebirimu operation ebirimu okubonyaabonyezebwa kati bojja balaba ewaabwe akagambo iron tebakaagala era bo tebalina christianity politician Christian iron kuba bo balaba abazungu kye bajjiramu ne baba bonyaabonya n'okutuuka we babatuusa they came with Christianity and became oppressors they came with the politics and became oppressors tegede bulungi ekyokulabirako mu line eyo nga kubimu ku bigambo byabwe nsubira okuba ino bimanyiiko kozi tujjako Christian tutegere nze ntegeddeko nti zijjako IAN ku bigambo nga kibyo yinzo bango jukira ebyabali abasajja kakati abapatwa ekigambo ekimu ku byemmanyi bye basinga okusakanya essira bakimanya nti omuzungu buli waakwawula n'akufuula yu ye n'asigala nga yemmi aba akulaga temuli ba musaayi gumu kati bo ne bagamba ekyo kigambo tekiriiyo ekya yu kati bo yu bagamba I and I gwe nange tuli kimu we are brothers tola bagamba I and I blessed be to the most
high King Selassie Jah Rastafari the most high kakati oyo ali waggulu bo gwe balabanga namba emu ye mukulembeze waabwe wogwe nange aya naye kugamba bo tebali mu you and me tebalina operation bakita operation kati kigambo operation bo they don't deal with anything that puts them down buli kigambo ekibazza wansi bo bakiwanika they call it up sin si kuba bo kigambo si kyaba tawanya nnyo ne bakifuula z era ne kiri written by z kye zin kati bo weba tubawandika ebintu byabwe nti baddira buli kintu ekyalimu ekyabalabikira obubi ne bakigaana ne bakikyusa ne kifuuka the true brotherhood the true obwasseruganda era bo ne banoonya n'engeri gye bakyusa eddiini Christianity ne bakolamu ebyabwe nti amasakalamento ne bagakyusa gonna ag'eddiini kikristaayo kikatuliki besakalamento yabwe entukuvu reasoning kutuula wamu ne tunywamu ku loko habu ne tulowooza reasoning moment ne tulowooza ku gye twava ye wano kye tuyita ekyoto nti bajjajje edda kye baakolanga sakalamento ddamba mu bo si bya kubatizibwa kudde eri mu kubatiza omuntu kati kati bakugamba okubatiza kutegeeza ki it is more better okutuula wamu then twebatize tutuule wamu tumanye nti we can reason and think can we go back to our homeland ati wenviri ati wenviri asinzira mu tribe balina tribes zisatu enkulu tribes zaawukana abarasta banjawulo olwo bayita ababobo shanti be bakuza zino enviri zibobozi kati baabo bo engeri gye batulugunyizibwamu enviri zaabakulako bazita bobozi bo dreads kati bobozi ezo zaakula kati abo baafubutuka eno mu Kenya na baafubutuka okusinga nnyo Kenya Rwanda Uganda ne West Africa era ekigambo shanti kitegeeza thank you asante bobo shanti bebaza Katonda yabawaaya yabafuula abagumu nti baatambulanga ng'enviri tebazisala ne zikula ne zeeranga naye Katonda yasigala w'amaanyi so they are thanking him bamwebaza bobo shanti kiva mu kigambo asante era eri mu West Africa mu Ghana olwo bayita ba shanti kimanyi bulungi ne wano mu Kenya Oluswahili mulimu ekigambo asante so kyonna kitegeeza ekintu kye kimu thank you ne mu Uganda we have that asante tukyogera kubanga Luswahili so kati waliwo bayita ba 12 tribes eyo clan ya kubiri eyo tribe eyo yo stretching ebyafaayo byabwe kubijja mu Isirayiri era bo bayina clans zonna bayina mu Benjamin abaki bo bagamba nti twava Ethiopia kyokajjukira Ethiopia eyo abayisirayiri baabeerayo nnyo ebbanga ddene era senga ojjukira King Solomon yawasayo n'omukazi mulamba the Queen of Sheba yamuwasayo so bo balowooza nti Ethiopia is the true motherland of the Israelites ate nga batuufu kubajjukira abayisirayiri we bali teryali ggwanga lyabwe kati baavaawa otegedde bulungi bo bakubuuza baavaawa kitegeeza baavaawa mu Ethiopia era bw'otunuulira Abanyarwanda n'Abayisirayiri n'Aba Ethiopia bafaanaganya ebintu bingi gutunulira Abanyarwanda batunulira olwaleero tetubaboola osanga olinga aboolaboola nnyo Abanyarwanda abo babi nabo Abayisirayiri baaboolebwa nnyo mu Bulaaya Frank Gashumba ali mu kirwanyisa kintu ekyo bababoola nnyo mu Bulaaya kubanga bagezi ate bavumu bali bold and brave siwe bali nabo ekirala bagezi ate balungi mu intelligence mu kunoonyeza ate bambega balungi n'Abayisirayiri bambega balungi nnyo bagezi ate baboolebwa ate baagalibwa ate batono n'Abanyarwanda batono otegeka okuntegera bulungi kati ebintu n'ekyokubiri Abanyarwanda balinga Abayisirayiri nti Abanyarwanda balina olulimi lwe boogera nga tosobola dutegeera ninga Lunyarwanda n'Abayisirayiri balina olulimi olwabwe teri alumanyi mu nsi muno batono nnyo abalumanyi nate bo bamanyi buli lulimi olwogerwa ku nsi kuno kuba buli nsi bagigenzeemu Abayisirayiri basinga Abachina mu kukweka olulimi lwabwe teri ggwanga nerimu mu nsi muno lisinga Abayisirayiri kukweka nnimi teboogera byomanyi kuba balina ennimi nyingi kati kutusobola kumanya olulimi lwabwe lwa bunnansi olujjudo olwo tebalwogera tebamala galwogera kati bo babeera becommunicatingiramu lwe balugjayo n'Abanyarwanda abo balina olulimi lwe boogera ebiseera ebisinga mba mugenda kwebaka Abanyarwanda nga mukyala w'Omunyarwanda nga mwazaala omwana amukatiriza nnyo okufa ennyo ku bukojjo okusinga eno ku kika kye olaareneeza kyategeeza sula bubi kubanga asula obubi yaloota ate aloota yaaba omulamu kyabwe sula bubi tosula bulungi kati mugamba olareje osibire je sibira bulungi n'ebice kati bo bagamba nti omuntu alina kubanga asula bubi
kubanga aloote kubanga ebirooto bigula visionary mind eri ey'obulamu obwa bulijjo kati bekyo kyabwe era bw'osinkanya abanyarwanda abaddala bakyogera bwe batyo era bo balina ebigambo byabwe ebyaddala nti omwana akula bamugamba nti eri ewammwe era mukyala wabeera munyarwanda so ebintu ebyo bize bitambula generation ku generation kakati waliwo tribe endala nenga bebo balina tribes 3 so nenga bana babobos 12 tribes kati asiri mu Rastafari naye enkola yabwe njikiririzamu kubanga ba bulijjo eba tribes ebbiri ng'ogyeko Bobo Shanti baba ne Bobozi kati abatasala abataba na nviiri ezo beba 12 tribes ne clan endala tudde ku temu tubale tuwumba temu so sabotage kisobola okukozesebwa oluusi naddala mu biseera ebisinga nti kubanga intelligence ebiseera ebisinga eba erina okulaga buli wabeerawo homicide eba erina okubanga evaayo every now and then n'ennyonnyola abantu ojjukira waliwo ebijambi byabwe byayitirira ennyo omwana omu ku bwe baakwata nayimirira amaaso gakayihula n'amugamba nti ojjukira bye yamugamba yava Masaka ne bamuleeta wano Katwe n'atuwa olugero n'agamba atya ng'agamba abasirikale agenda ku operation ne operation baalimu yalinga taxi ne bakola omulimu ne bamala ne badda omusango gwagenda mu kooti naye White akaseera katondoza Mzee Kayihura ne bamujja ku bwa IGP ebimu information omu n'abulaawo emisango gy'abantu ennaku zino kyenalabye omuntu kasaba muwa bondi oba bail olumu egimu givundirawo tegiddamu kulaga anti ebeera organized crimes mubeeramu abanene ebiseera ebisinga nga beba creating insurgency kati ebiseera ebisinga okulwanyisa ate abo si kyangu lunaku lumu it is generation oba weetaaga okukyusa system yonna kuba buli ajja azimba buto ate kyabulabe nnyo okubanga by the way kino abakulembeze abasinga bakitegeere nti kyabulabe nnyo okuddira Tonese Nabulya abadde mu newsroom okumala emyaka 2 n'omujjawo noleeta kalondoozo yakajja eggula akulembere newsroom kalondoozi bwajja agenda kujja na ttiimu mpya ezimbe buto kalondoozi abadde amanyi system nga bwetambula ne ethics zaayo afe n'amagezi ge gonna poliisi erimu abasajja abakugu abalonye ba Edward Ochom olwokuba nti nno baleeta abaana abapya every now and then ne bajja ne babreeding ate nabo abaabwe nabo baggwamu amaanyi oli n'agamba katubireke kasita munnayo anti buli ajja agamba mukulu eyamusindise mukulu eyanjize at the end of the day systems ziba zirwanagana munda wabeera kibaita confliction of systems departments nga ziconflictinga nawulidde nti lokeeki weyafiiridde yabadde fayiro zonna azimaze naye nga fayire mbu baagi mugano gikwatako mbu yaggwa dda otegedde bulungi kubanga obukugu bwa lokeeki bubadde nga bukola nnyo kawunda intelligence nga bwe mumala okunoonyereza naye addamu ate n'anoonyereza naye fayiro ezisinga badde yazimala eyakirumira mbwe eyakiggundu nga zonna yazimala yaziteeka dda ku ttebo munate fayiro ezimu ne bamugamba mbwe ogireke ogikwatako actually yafidde mukadde nga tumulindiridde tuwa ku ya General Katumba Wamala ne Kaweesi n'ekigambibwa nti abadde yazimala dda kigambibwa nti abadde yazimala dda so ebintu ng'ebyo kambuuze obutemu bwetwogerako buli myaka 4-5 nkyogedde buno obwasooka tulina kwa ripoota yonna eyali efulumye era ebyali mu lipooti ekika ekyo bwe bayafuluma bwe tugezaako gatagata notisi bigezaako kwefaananyiza nekyetulaba kati oba bikyali matankane omanyi obuzibu bwe tulina mu mawanga agakula twagala nnyo okwesigaliza ebintu ng'ate by'abantu naddala kati nga mu nsonga ez'okunoonyereza genda kuwa ekyokulabirako mu Amerika omwo baatawaanyizibwa nnyo homicides mu myaka egy'ekyenda ng'abaddugavu bafuuse ekizibu lwanjaga abaddugavu nga buli lunaku osanga emirambo ku street bino ebawooza abazungu batanya baddugavu mu myaka giri ng'abaddugavu batteŋŋana nnyo mu myaka egy'ekyenda Tupac Shakur bamusiba emirundi n'emirundi kutta banne yakubako n'omwana wa myaka 6 n'amutta masasi gaawaba amasasi nga buli kaseera amasasi mujjukirako alone kilabu emmwe yayingira masasi ye bano mukuba amasasi olumu ng'agenda okurecordinga mu 94 in fact kati olaba ndowooza amasasi gafuka ekizibu mu America okumala ekiseera paka vice president Dan Kwiwere we yavayo n'agamba tulina okubako kye tukola ne bakwata abaana ne babagalira ne bakuba ne babatta sasa ne bakuba ne babatta fayiro zonna ez'emisango nga bazidisclosinga era ne sawa zino ngenda kuwa ekyokulabirako waliwo omusango gwatambula nnyo gwatambula paka mu 2005
musango gwali gwa muvubuka bamuyita Ray Ronald Howard yatta omusirikale bamuyita Bill Davidson yamukuba amasasi muvubuka bali bakamuta nga mwade parole kati abava mu komera bamusiba lwa nsonga za bubbi bagare kubba nengo bisamanyi kati bwamala okuva mu komera kamera nezimukwata nga ate ayine motoka enzibe gyavuga ng'erina damaged lights ng'erabika yatomed kati omusirikale n'agezako omuyimiriza e Jackson County Texas n'agaana okuyimirira kati mu kugobagana okwo bwatuuka mu maaso n'amugiremu n'amukuba amasasi mu mumiro muno enakuba omusirikale amasasi omusirikale n'afa kati ate in fact omusango ogwo gwatambula nnyo gwali very good nti omusango ogwo mu kugutambuza omuvubuka oyo kigambibwa mbu kuba bagugattagatta nnyo nga bagamba yabadde influenced by the songs of Tupac Shakur simanya bibaddemu ebyokusosola amawanga baddu olw'okuba muddugavu n'ebiringa ebyo poliisi ne ba state attorney ne balemerako ne bagamba otaguse musango guno tewajja kubawo formula ya kumaliriza bikolwa bino ebyabaddugavu okutta balo enforcers bali ba innocent nga kibayita president era omusango gwaggwa ne bamuteeka ku kalabba bamussa masanyalazi ng'ensi eraba essawa ya leero ne bogenda kugwo n'owandiikamu omusango gwagwa ng'ennaku z'omwezi 11 April omwaka gw'Olukumi awo bajja kukulaga omuvubuka oyo ng'omusango ogwo kuva waggulu paka wansi engeri gye gwatambula ne defense nga bwe zaali nti gundi yayogeranga kino ne bamuddamu kino ne baleeta obujulizi bwe buti ne babugattako bwe bati n'ebiringe wano mu Uganda ebintu byonna biri classified bya national security bya national security there is nothing like national security wale bigamba tugamba intelligence tebuzibwa wale wetutuuka ne bagamba awo tosimye nnyawo toyingidde nnyo munda nnyo tebaako ebyo abamu tebabuuzibwa gundi gwetabuuzibwa ani yakutte mundu yabadde owekitiibwa Rukutana omusango gw'ogujjukira mu nsonga z'ebyokulonda abantu baafa ojjukira bulungi abantu bakubwa amasasi ebiwundu bikyaliyo ate byakomawo ebyo kati ensonga ezo waliwo abatabuuzibwa ze zikuumidde mukulonda kwa 2010 waliwo era ebyaliwo definitely so ebintu ng'ebyo ze zimu ku nsonga eziremeza insurgency mu Uganda kirizo bagana nti sabotage ebeerawo omuntu ng'obuntu ng'asobola okusuppressinga system nambe ya CID nabo tobadde njo oluusi bafuuka ba statement recorder kubanga tebasobola ku investigatinga yawula statement recorder ne investigator statement recorder gwo mubuulira kyabadde walabye ekina byagamba byowandiika but an investigator his work is to interrogate you n'awandiika report okyegedde bulungi byawukana nnyo naye wano mu Uganda munnamawulire is as good is more better than an investigator of Ugandan police ti munnamawulire asobola obuuza in fact abasinga asobola obuuza ebibuuzo ebiri convincing omuntu n'agamba wabula Keiza abuuza ebibuuzo nga omusirikale omutendeke gavumenti gwe yassaamu sera sona kubuuza ebibuuzo bituuka ku ddala bwe bityo olutandika okukubuuza ng'omugane gwe omanyi yakuwa amayinja ago omanyi osobola okuvaawo awo ebintu ng'ebyo bigenda bibbulukuka mu ngeri nnyingi ne bizaala obutwa obuzaala insurgency ezo kale report tezinnalabika ndowooza abakulu tubasabe ku luno bakolenga mu ggwanga lya America example gy'owadde nti kyatuka ekiseera buli muntu ne kimukwatako n'agamba tuba tetujjeyo kino ffe tusigala nga tulya naga so buli muntu akole kyalina okukola report ziveeyo kubanga obutemu buno nsuubira okubanga nti bwalize ne bubeerawo olunaku lumu bbiri olwokusatu omutemu twalibadde kyovolaba mu America amasaza ag'enjawulo gapenalizinga lwago gasinzira ku bulumi bwe gafuna nti mu America twafiirwa nnyo abantu olw'obutemu mada bagamba nti eno wali akalabba by the way mu America si wonna nti waliwo akalabba waliwo amasaza agamu kati ng'ene Minneapolis Minnesota ono Derek Chauvin yabadde asobola mussa ku kalabba kubanga tekaliiyo eyatta omuddugavu tegedde bulungi gye Floyd yadde nga yamutta babadde balina muvunaanira manslaughter second degree tegedde bulungi ba third degree murder olw'ensonga nti mu mateeka agaabwe teriiyo ki bo tebabadde tebalina nnyo cases ezo bo balina ensonga ndala ojja kusanga ng'ate emisango egimu kati nga money laundering ate nga gyegy'obulabe oyinza n'okutunda buli kimu ekikyo naye kati ng'emisango ng'egyo myaka 40 with parole kitegeeza bakusoba emyaka nga 20 ekitundu kya myaka egyo nabagamba weeyisizza bulungi nno mu kkomera kakati katukute olowooza ebintu bino bitwogerako ebye Masaka kozi kimanyi biyinza ova e Masaka ne biddako mu kitundu ekirala e Masaka kimanyi biyinza okukenderamu emyezi nga 6 ne biddako mu kitundu ekirala ne beerayoko omwezi ne bavaayo ne bagenda
tunasigala bwe tutyo kyekyeetagisa okukolebwa nga tuwunzika ensonga eyo. Kino kifuuse kibuuzo kinene naddala eri abo abasigadde mu poliisi nga mukulu General Kechi afudde. Kubanga ekyamazima kiri nti ensi ekimanyi bulungi mwami Ochola munafunafu olw'emyaka aweereza ebbanga ddene agenza okufuulibwa police commander ng'akuze nnyo ate nga bangi abazze ne bamuyitangako nga waali. So kakati ali ddala mu target ey'oku executinga ebirina okukolebwa ye mwami David Ochom Edward, kubanga yakulembera operations, director operations, yakulembera ebikwekweto abono be bajja okubuuzibwa nga government zikyuse. Ba DPC operations director bakubuuza mwagenda egi ne mukuba abantu embooko kutebula eddembe ly'abuntu ebiragiro mwabijjawa, kubanga omusirikale ayambadde uniform teyeetuma kuba sasi, tamalaga kuba sasi, afuna biragiro kuva abakomanda. So oyo aba mukulu nnyo kkiriza obagaana. Kakati wakati mu kusoomoozebwa okuliwo mukulu Ochom ne banne bali mu interview, can they provide a convincing report ku bigenda mu maaso naddala mu nsonga z'obutujju obuli mu bitundu nga Masaka, kubanga basobolera ddala kkiriza obagaana singa basalawo ne batuula wansi ne bakiwa obudde n'okukkiriza intelligence zibaliikiriza information, kuba intelligence esinga 99% eva mu bantu, then esembayo 1% magezi go Solomonic judgment kugamba nti naye omwana ono mumukanide mwenna kati mutememu zade omuntu agamba tumuteme, mulala agamba ate tumutema. Kati gwe nga intelligence officer yasoma n'ogamba nti obujulizi bwonna bulaga mwana waawe bonna amufaanana nno n'amufaanana, omusaayi gwe gumu gwa bonna. Kakati gwe kisigala gy'oli gwe nga intelligence officer okubuuza ekibuuzo ekyamagezi nti kakati omwana ono kati mutememu mwenna mumugabane. Kati response gy'ofuna kye bayita common sense. Emisango egimu gye ggwera mu common sense tebakulembangako. Mbu looya aba mugezi nnyo mukozi emisango, looya awoza by'omugambye ye n'akutaputira amateeka nti mukulu kalondoozi nti watemudde omuntu nti mu mateeka bakusiba emyaka 10 naye bw'okkiriza bakusiba 10. Kati nze kiri gye ndi okugamba nsagala kunsibira ddala. Tukoze tutya? Tukoze tutya? Kale bw'okugamba tebansibira ddala naye okugamba naye obatagala kusibira ddala, kale kirina okukolebwa tugule CID fayiro ebule. Oli mu kkooti obujulizi bwe bunaabula ojja kuba wejjeeredde, oba abagenda okuwako obujulizi tubatte ate ojjukira kkooti togigamba bugambi nti akatambi kaakano twamulabye ngatta nti awanikibwe kalabba. No, you have to convince ate omuntu omu tamatiza kkooti nti omusango guzziddwa nga bwe twakyogerako. So byonna byonna bye tubigattagatta kkiriza obagaana ebiseera ebisinga intelligence eggwera mu magezi. Ensonga ya kittabantu tutunuulira kittabantu, ensonga ekyali mpanvu, bantu bangi battiddwa mu kaseera kano. Ab'ebyokwerinda nalabye ku lunaku lwabadde lwakuna, ab'ebyokwerinda mu bendobendo ly'e Masaka bakuŋŋaanye, ba RDC, ab'amagye, abapoliisi ne batugamba ensonga eno bagikutte kannabwala era mu kaseera akatali kawala nnyo okuva kati eyinza okulinnyibwa ku nfeete. Katulinde abakulu bano batugambye oba bye tunaalaba naffe nga bannamawulire abanoonyereza tulabe butya bano abakuttemu ensonga eyo. Tone Sennabulya bwe mbadde ne Alfred Kalondo Sembajwe mu nsonga za byakwerinda, tusinkane.